Yes, butevu nkwaniza ku Fadi TV UG. Nyina kusaba subscribing atompere video no kala sente fuse sente. Hasani Nduga bagala kumusibisa family yayo na byali mpeta buse yagala kumusibisa yabba sente. Bashise kumusibako sente. Ezama mafinazi ya mwati. Sasa bagamba nti alimpa yali alina sente ziyava ku kivulu gyali avo kuyimba eyo kubizinga bagamba nti abayamba alimpa okumujja mu mazzi. Obo kumuyamba okumutwala mu ddwaliro be batwala sente ezo. Si byangu ne sente tabuse alimpa akyali mulwadde ali ku kitanda n'amagulu bakyagawanise naye ku sente omusajja atabuka ku sente kyebakola Nduga nina kubanka nkweka audio kano nawe okewuyeko subscribe ate like comment section weri awo mbagala nnyo abasinzire kati Saudi Arabia Jordan Bahrain mu ggwanga lya Oman nti mbagala nnyo era mbebaza okubanga mugiye kumirako bagita Fadi TV UG sigala ngoje kumiteko updates mba nazo kankuweka audio oluvanyuma ngenda kuba nkongerayo kuba gonna kwasa nanga manze mama wawe ne mutowe yegundi ne mugamba Dduka nave mulago nga simulabyeko ompulira basista balaga poyo basenga abo basista bwe yajja bwe nasooka okugamba nti tunoonya sente za ddagala n'abula namunoonyanga bannamuli mulaba nga mbanoonya sibalaba okitegedde nga ndaba kisusse nze saalaba ku mama walimpa saalaba ku mama walaga faya omukyala gwe nalabako nga mama yali mama wa Grace ompulira wabula nalaba baganda balimpa era bwe bamala okukwata esente mama Fina ng'azirese teyazikwasanze era nange yali tandabye yazikwasa omuwala oba bamuyita mama walimpa omuto ompulira omuwala oyo baba malumukwasa sente mama Fina afuluma aba agenda okuva bwe yazimukwasa kyeva mugamba mama oyambye bano naye waliwo n'abatamanyiddwa abali munda n'agamba kwata akakadde kano mutandikira njagala okubabuuza njagala bwe mba mwagala musobola okuddayo gye nagulanga eddagala kuba baali ntumanga ne ngenda ku geeti eddagala lye nagulira abantu abo baali baagala tukuŋŋaanye bucupa abasawo babukuŋŋaanye nti lino lyabadde lyono lino lyabadde lyono lino lyabadde lyono ontegedde nagula eddagala lye bansaba mu kulongoosa muganda walaga faya oli omwana gwe bagamba nze nayita muganda Fadi TV UG Fadi TV UG sente ereese obuzibu Nduga kye bamukola ndowooza baleka baali bagaana ezisiti z'eddagala buli ddagala lyaliguzenga si byangu naye nga kankongereka audio kano ngenda kusaba subscribing ate osigale nga ogyekumiddeko Nduga yeekokola family yalimpa abeekokola nengera sigenda kusobola kuwinga bafudde nayiwamu emitwalo 10 ompulira nenkwata emitwalo 10 nenjiwa muganda wani kuliriza nenjiwa muganda kubasenga walaga faya ne mugamba sente zino zikukuume wadde era ku mawulire ku internet naye agamba yatuwa obusente butono nze saali bbanga era saali nabaana bange awo nti be nali nzijanjaba baali baabwe okitegedde nenkwata emitwalo 10 nenjimulekera mu ddwaliro naye njimulekera ye obwongo bwali bumulaga nti bwe bampa akakadde kano ngenda kukwata emitwalo 3 njiwe ono ngende wali njiwooli njiwono nga tebamanyi biki obwedda lyetwetaaga wano tebamanyi naddagala lyenguze lyammeka era yeetaagisaaki otegedde nenvaawo nenvuga emmotoka nengenda ontegeera baganda balaga faya kyemanya balimpa kye bagamba mbu Nduga alabika yatubba ndowooza muganda waabwe bwe nabalumba ne mwaba Sofi munoonya kujja Grace mumuca munoonya kujja Yohani Kabuye ne mbagamba mugamba abantu be bawadde akakadde nga naffe bwe twakoze omutima ne tubayamba ompulira ne tubajja mu mazzi nga tetulinze kamera nti tuzze kwerabisa tuzze kuyamba nabo babeere bantu bakulu bakwateko emitwalo ameka 2 bagawe famire ya Kabuye 2 bagawe 3 bagawe famire ya Grace bajja abantu mumuca kuba ne difference okubajjayo yali yeetaagaawo process ni mama walimpa akulime genda yuno zimusaba bino byenjogera nze siri Katonda nze ndi musajja musamize mama walimpa bwaba byayogera mpaka amanye nti
nze gwakonjera ndi mwana nga gwazaala otegedde bwemba nayamba mutabani sente efuuse sente oba kiringo kiki baateeka mu sente simanyi nakumanya naye nga ye musajja mukulu Nduga Hassan ali mu kattu essaawa eno ali mu kattu musajja watu yejjusa lwaki yabayamba bamuli bubi bamuli bampa ku bampa mama walimpa alumiriza nti musajja mukulu Nduga yagendayo nayagana okubasaba sente zibaali balinawo azitwale kugamba abakalize ddala naye Nduga byonna abyeganye kubanga ye annyonnyodde ekintu nga kiraga kivaayo bulungi naye ate abafamire ya Alimpa bo tebannabakola ki kupowa era ono baagala kumusibisa yabba sente ezaali ez'okujjanjaba abalwadde nti kiba kimenya amateeka abakotogedde obulamu bwa banne. Bagita Fuad TV uji subscribe like nga comment section welia obaka budekere mu comment section atosalinga ojje kumideko updates mbanazo buli kade bisa mubere bulungi tumitinga mu video nabezeko mbagala nnyo bambi era mbagamba nti mungere kubanga mujje kumideko biti Aisha nkutumideko nakiriyo wa Catherine nkutumideko ko sani mwana muwala babiri tauba mbagala nnyo mubere bulungi mwelaba.